Omulimu gw'okuzimbira disitulikiti y'Empigi enguudo ez'omulembe wansi w'enteekateeka eyatuumibwa Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Program etandise ng'evujjirirwa bbanka y'ensi yonna. Kitegeerekese nti oluguudo lwa kilomita 15 okuva mu Mpigi Town Council okudda mu ggombolola y'e Mudooma lwe lugenda okutandikibwako. Oluguudo luno lujja kubeerako driving lane single carriage ng'erina 3.7 meters of lane on each side. Kuliko ne parking ya 2.7 meters era on each side. Then ne walkway abantu we banaaba batambulira nga kujja kubeerako n'emyala. Abakugu abeekenneenya oluguudo lugenda okuyita aba Air Water Earth Limited batubulidde nti basanze okusomoozebwa olw'abagenda okukosebwa bwe bali abangi nga mulimu n'ennyumba z'abantu, amalaalo ssaako n'ebirala. Waliwo ebikomera by'abantu ebimu ebiri affected, waliwo Naikondo, kuliko abantu abamu ng'ennyumba ziri affected. Kati abakulembeze Empigi batuuzizza olukiiko okukkaanya ku kiyinza okukolebwa ne basalawo okutambula mu batuuze okwogerezeganya nabo okuwaayo ettaka lyabwe n'ebibanja ku bwereere olw'obulungi bw'enkulaakulana. Tulina condition ya ssente nti temuli mu compensation nikye twanegotiatinga nti ate reinstatement oba okuzzaawo ebibeera byonooneddwa ng'amayumba, abantu abakoseddwa ebikomera, petrol stations eziriko. Kale kirabika mbeera nga kyankizo kyenkubiriza oba abantu baffe enteekateeka gye tuyina okulaba nti abantu baffe tukkiriza. Batuyise ddala kumpi n'ennyumba wano, kati emmotoka tesobola kuyitawo kabalaza n'osigala wano ng'otudde. Mugenda kukola round about kati nyiza egenda kundi era ne bw'otunula oba okiraba. Emmwanyi bwe mbadde nzigyako okulya n'okuweerera abaana bange, kakati emmwanyi zange bagenda kuzisendawo nze nviire mwawo. Tubeere nga tetusika muguwa project eyite obulungi ate ne contractors tubasaba babeere balungi eri abantu baffe. Ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Martin Ssejjemba bano abawadde essuubi okuyambibwako naddala mu kusengula amaka agagenda okumenyebwa. Ng'ennyumba ye talina wagenda kugizza ate ng'evuddewo, kaakati ate obwo buvunaanyizibwa naffe ng'abantu tuteeka okulaba nti tulina we tumuzza oba wagenda okulayika obbeera ng'abeera n'okuzzaawo ennyumba ye eyo. Omwami wa Kabaka Mawokota Sarah Nannono n'abakulembeze abalala basanyukidde enteekateeka eno ne basaba wabeewo okuwuliziganya wakati w'abakontulakita n'abatuuze. Naye nno kye mbasaba abantu abo be mutulaze mubawulirize, olumu ekitta ebintu byonna obutatambula ebampuliziganya. Tuteekemu amaanyi ag'enjawulo okwogera n'abantu bano nga tubakubagiza ng'omuntu afiiriddwa. Tugenda kuyambako nnyo jaamu n'okusengula abantu abadde bagenda e Masaka ng'apa Mityana kuba nga bakutula mangu nnyo. So nkubiriza abantu baffe abatukuvu lino, abantu b'omu Kikamula, abantu b'omu Gavu, Kibutu, Muduuma, tubeere bawulize ba contractors. Kubanga tuyambiddwa nga nze omukulembeze mbadde nfuna amasimu ag'enjawulo nga battidde abaana bange ku luguudo luno oludde e Muduuma olw'okuba nti lubi era ababbi babadde beetaniddeyo nnyo. Enteekateeka ya bbanka y'ensi yonna era mulimu n'okuzimba obutale obw'omulembe. Sadati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.